ensaji inako akakwate, ensaji inako omulandira, ensi nnimiro ye, ensi baana be, ensi Uganda mukyala we, ensi Uganda bujjajjaabwe. Kyemuva mulaba tebamuyinaako kakwate, tebasobola musiba, newe bamusibira bamusibira bya kiyaaye. We mutaayimuke kwerwanako, we mutaayimuke kwerwanako nga mmwe abayina ebitundu byammwe ne mwekunga ne mugamba wallahi we bajja waneeno ne batumenya twekalakaasi. Amayinja weegali gakwereere, amafuta musobola okwesondamu, temusobola bulwa mitwalo 10 ne mugamba we bujja tubuyira amafuta tumanse wonna ekitundu amafuta tubwoke. Mulabe oba bunaasigalawo obuntu obutono buba bubalemye okukola. Bannange president mumuweeko ku buliizi, mumuleka sse musajja wattu. Waliwo emabegako we yali ku interview ng'ali busaabala ekyo, Kasumali ye yamuggyako interview oba yali ayogera kwani, n'agamba mundeke nnyina okulowooleza eggwanga ddamba temunziza mu ebyo. Kaba bamenye kubanga yabagamba, n'abagamba we tuva mu kulonda kuno mukimanye temugenda kuba na wammwe. Bannange bino ebintu muzuukuke, bagenda tumenya paka we tunaazuukuka. Naye ekirungi ettaka terisenguka. Gavumenti empya weenajja ejja bazimbira amayumba. Naye yessaawa mwerwaneko Kyagulanyi mumuleke, oli mutuufu okumuyita. Naye Kyagulanyi yabagamba kwerwanako kukyusa ggwanga buli kimu kisobola okutereera. Ekyamazima we kiri. Munansonyiwa wemba njogedde bubi, naye ekyamazima we kiri. Bannange ab'okubitundu Nansana Gganda, Kyebando, simanya wa, Kazinga, simanya wa, mwekunge, erosi zammwe zeekunge, mwekolemu obubinja. Lwaki babamenyanga muli bangi? Bamenye ennyumba 3, kitegeeza muli abantu 6. Musula mu nju bantu 2, abaana kale tubaleke. Abantu 6 ekimotoka kizze kimu ku kyalo ne kibamenya ne mukaaba Kyagulanyi tuyambe. Bannange Bannayuganda tuyina ekyejo to the extent n'omusajja akaaba. Kati ono musajja naye ali mu kukaaba, ayina omukyala ayina abaana, kati abaana bo bagenda kukaaba batya nga balabye taata waabwe akaaba bwatyo alaajanira Kyagulanyi. Gwe omusajja gwalina okweteekamu amaanyi, abaana bo n'obawa amaanyi n'obalaga w'olina okulwana. Kati omwana oyo otaddewo ekirowoozo nti nno buli woofuna obuzibu olina ssaba buyambi. Omwana olina kumulaga olina kulwana otya ng'ekizibu kizze. Naye abasajja b'ennaku zino mutusobedde. Abasajja mwabakaaba ne mutuwowoolera. Akaabira Museveni nkaabira ggwe Kyagulanyi. Muganda wange gwe eddoboozi lyaffe. President Kyagulanyi Robert Center mugwe eddoboozi lyaffe, kubanga Museveni ayitawo no buli lunaku ku Northern era alaba ekigenda maaso ate musanyufu nnyo. Bamaze okubala ndowooza kati ayagala tudde mu byalo e Masaka tuddemu tulime. Muganda wange Kyagulanyi vaayo taata, oba osobola okugenda mu Lusanja. Eddoboozi lyange ngambye nnyo bakansala abo naye simanyi lwaki tebatuusa ddoboozi lyaffe gy'oli. Ngambye ba MP naye simanyi lwaki. Oba kannabutuuse wasaawa kuntuuza, naye kyemanyi nti kamera zino ke zituuse wano Kyagulanyi. Taata tusaba ojjeko wano Egganda, Nassere Kawuuwa, tuli bubi nnyo, tusula bweru. Tusula bweru muganda wange, tusula ku byo. Obuzibu bwe tulina, we twogera vidiyo zino ezirimu ku magezi, abantu temuzisindikira bannammwe bazirabe, oba togisharingira muntu wo agirabe, kubanga ffenna Uganda etukwatako, Uganda yaffe. Vidiyo eno nagikoze yesterday, kanjiddemu olwaleero. Musajja gwe oyogedde bulungi, omuntu omutuufu ow'okulaajanira ye Kyagulanyi w'oba otegeera ekyamazima we kiri. Naye Kyagulanyi talina kyagenda kuyamba, twogeze amazima. Kyagulanyi agenda kuyamba ng'amaze kutuula mu ntebe y'eggwanga Uganda. Kyokka kyagenda okuyambako, era ennyumba yeeyo gye basudde ejja kuddawo, bajja kukompasetinga nga Robert Kyagulanyi omutuuziza mu ntebe y'eggwanga Uganda. Ekyamazima we kiri. Obuzibu bwonna Museveni ffenna kyekizibu kyaffe. Naye woonoosaba obuyambi eri Kyagulanyi ajja kuyambe, weetaaga eddoboozi lye. Ku luno Kyagulanyi tumuleke tumuwe ku buliizi.
President Kyagulanyi yabyogera dda ng'akyali MP n'agamba bwe muteerwaneko abaganda bakuno mu abagenda okubeera engomboze ekitundu kyonna bakimenyeemenye naye buli nyumba gye bamenye esulamu abantu bana okudda waggulu bana kale tubale babiri abakulu tubale nti no babamenye ennyumba nga 10 kitegeeza muli abantu 2 ne mwekuŋŋaanya ne mukuba obusajja obugoba obumenye ennyumba zammwe busobola okudduka emisinde kubanga bajja n'ekigulenda kimu bajja n'abasirikale tebawera 5 ne babatiisatiisa n'obumundu emmundu z'abasirikale tezikyabeeramu masasi kubanga babeekengera bannansi abasirikale kubanga agamba bwe anaakwata emmundu ayinza okukuba mukamaawe kubanga mukamaawe munyarwanda babawe emmundu ezo temubeeramu masasi kyensobola obbagamba naye buli we tunaabeerawo ne tukaabira Kyagulanyi jangu otuyambe Kyagulanyi agenda kuyamba ng'atudde mu ntebe y'eggwanga Uganda. Mumanyi lwaki Kyagulanyi yaze ku bufuzi buno oba ku bukulembeze buno bw'ayagala okutuulako tannayiwa musaayi wadde akatundu k'omuntu w'ekati lwa nsonga munnansi omugwira we yali ajja yatta abantu 800 lwa nsonga yajja mayinja weegali gakwereere amafuta musobola okwesondamu temusobola bulwa 10,000 ne mugamba we bujja tubuyira amafuta tumanze wonna ekitundu amafuta tubwoche mulabe oba bunaasigalawo obuntu obutono buba bubalemye okukola bannange president mumuweeko ku buliizi mumuleka sse musajja wattu waliwo emabegako we yali ku interview ng'ali busaabala ekyo Kasumali ye yamujjako interview oba yali ayogera kwani n'agamba mundeke nnyina okulowooleza eggwanga ddamba temunziza mu ebyo kaba bamenye kubanga yabagamba n'abagamba we tuva mu kulonda kuno mukimanye temugenda kuba na wammwe bannange bino ebintu muzuukuke bagenda tumenya paka we tunaazuukuka naye ekirungi ettaka terisenguka gavumenti empya weenajja ejja bazimbira amayumba naye yessaawa mwerwaneko Kyagulanyi mumuleke oli mutuufu okumuyita naye Kyagulanyi yabagamba kwerwanako kukyusa ggwanga buli kimu kisobola okutereera ekyamazima we kiri munansonyiwa wemba njogedde bubi naye ekyamazima bwe kiri bannange ab'okubitundu Nansana Gganda Kyebando simanyawa Kazinga simanyawa mwekunge erusiza mwezekunge mwekolemu obubinja lwaki babamenyanga muli bangi bamenye ennyumba 3 kitegeeza muli abantu 6